Mwati abagalwa abalungi abeekumira ku Senga Faith 256. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsobi ezikolebwa abakyala nga muli mu kwezina. Eggwe n'omwagalwawo nga muli mu kikolwa waliwo ebintu bye tukola nga tetugenderedde oba bye tukola mu butamanya ebirinza okuba nga bireetera omusajja okuba nga takuddako. Waliwo omukyala aliyo ng'agamba nti omusajja wange akuba kamu. Waliwo akuba akamu nga talina maanyi ga butonde ng'akakuba kamu waakoma. Naye still waliyo omusajja ng'akuba kamu nga gwamutaaninga off. N'abeera ng'akuba kamu n'akomaawo naye ate nga bw'agenda ebbali ssebo akuuta n'avugira ddala n'akagendo n'agiddiringana. So olunaku olwaleero ngenda kugabanako nammwe ku nsobi ezimu ze tukola ng'abakyala ezirinza okuviirako omusajja okubeera ng'awulira nga teyandiyagadde kuddako mulundi gwakubiri. Abamu asobola okubeera naye mu relationship naye nga bw'agenda ebweru kino abasajja mukitegeera kye njogerako. Bwe yeegatta n'omukyala omulala oba agenda mu bakazi abalala asobola okugenda luutu 3-4 kubanga ebiseera ebisinga omusajja okuddako kisinziira ku ggwe engeri gy'obeera omukuttemu oba gy'aba awoomeddwamu. Obuwoomi obwo buleetera omusajja okuddiŋŋana era nga bagamba nti omuntu wawoomerwa ekintu akiddamu n'akiddamu. So bw'aba takuwoomeddwa oba takuddamu naye ng'ate kivudde ku bintu bye tukola mu butali bugenderevu ba mu bugenderevu. Ekisookera ddala ngenda kiyita lack of communication oba obutoogera openly eri abaami baffe. N'obeerawo nga tosobola kugamba mwami wo nti nze wano bw'onkwata n'enkyamuka, nze bw'onkola kino sikyagala, kye nandiisa okusetinga boundaries. Waliwo ebintu abaami baffe bye batukola nga tewandibyagadde by the way oba nga tobyagala naye n'obigumira. Bw'obigumira n'abikola tagenda binyumirwa ate nawe togenda binyumirwa kubanga tobyagala. You don't like what he's doing. Naye tomugambye nti munaye ekyonkola sikola ki sikyagala, osirise busirisi n'omuleka ye yeerobooleze abeere ng'akola ky'aba akoze. So agenda kukola ky'akoze naye temugenda kifunamu mwembiriri ate kigenda kukosa bukosi mukwano gwammwe. Naye nga singa oba omugambye nti nze mukwano ekyofu kiri nti bino byonkola sibyagala, sitayiro eno sigyagala, kubanga waliwo ebintu bingi bye tukola mu mukwano oba mu kwezina. Abamu bakola kye tuyita oba nkiyite ndi okugwa ebbakuli, abalala tukiyita okunuuna omukira. Omwami we asobola okuba ng'ayagala okimukole era n'okimukola naye nga tokyagala. Oli okozeko ekintu ng'owulira kikwesittaza mu butuufu tosobola kinyumirwa ate n'ogwa okikola tasobola kinyumirwa. Naye ate singa otudde n'omugamba nti hani ekyofu kiri nti nze sibyagala bino mpulira sibisobola, ajja kutegeera kubanga omukwano tuliwo okutegeeragana naddala mu nsonga z'ekisenge. Tofoosinga nga muntu kola kintu ky'atayagala. Ekintu kinyuma nnyo omuntu okikola nga teyeesittala nga takola ki nga teyeesikanamu. Si nti aba takwagala, aba akwagala naye aba takisobola, emmeeme ye bawulira takyagala, awulira nga kimusittaza. So tubeere open eri abantu baffe ng'osobola okumugamba nti nze sweetheart oba oyagala nkola kino sijja kikola. Tokimukola musanyusanga naye ne gw'okikola okikola wennyamira like tagenda binyumirwa kuba tutaddeyo omwoyo ate nawe togenda kunyumirwamu. Agende oli abimanyi abimukole asanyuke awulire bulungi ng'ate nawe obimukola naye kuba obikola tokola ki toyagala. Ate ng'osinga osanga obadde open gy'ali n'omutuuza n'omunnyonnyola kyandibadde kikolawo amakulu. So ekintu ekyokubiri kye ngenda okwogerako kwe kubeera nga abakyala abamu temwagala romance oba temwagala kuba weeweeta. Kino kye njogerako waliwo nze saagala omusajja n'akubeerako n'akuweeweeta, mulage engeri gy'oyagala akukwatemu. Bannange omusajja buli bw'akukwata n'akuweeweeta ne mukola kye tuyita saagala kwesa luzungu. Kale kankiyite okweweeweeta. N'akuweeweeta bulungi n'akunyonyogera mu bugere n'akuwulira bw'oyagala. Oluyinza okuba nga obugere tebukukyamula nga bukunyiiza, oluyinza okuba ng'enkwawa bw'azikwatamu owulira bubi, oluyinza okuba toyagala kunywegera sitayiro eno okwenywegera kungi. Waliwo French kiss, waliwo mouth to mouth, bingi, waliwo deep tongue. Osobola okuba nga gwe tobyagala ebyo naye ng'ate olina sitayiro gy'oyagala akunywegeremu ng'owulira ekutaaninga on. Talk to them obeere ng'osobola okumubulira nti njagala kunkola kino, wabula torashinga kintu. Okweweeta kuno ekisooka kusumulula omubiri gwo. N'obeera ng'osobola okuproducinga amazzi
wansi bulungi ng'omusajja akuzina. Naye ate singa obeera nga muskipinze paati eyo ojja kwesanga nti agenda kuyingira ng'oli mukalu, oluusi osange ng'olumiziddwa, oba agenda kuyingirira kwotwo otuzi tw'emmana otusooka tetuyita otuziga tw'emmana akuzinire kwago, wamala ogakuzinirako gakale kubanga takutegese bulungi. Naye ng'ate ensobi si yiye, ensobi nga yiyo. Kino nno kijja muleetera obutakuddako gwakubiri ng'agamba oli mukalu oba kuba nti awulira tanyumiddwa. So ekyo nakyo tugezeeko okuba nti tusobola okukiwa obudde. Tugezeeko okumanya nti omuntu asobola okuweweeta ate naawe n'omuweweeta back. Abamu ensobi gye mukola nti omusajja waba kuweweeta gweyagala obeerewawo nga kiti, n'akukwata wano n'akunoonya wali n'akunywegerako, toyina kyozaayo oli awo olinga agamba kola ekyakuleese oba kola ky'olina okukola kiggwe. Nedda mukwano, respond. Omuntu bw'akwatako naawe muddize, bw'akuweweeta naawe muweweete. Oba tomanyi engeri gye baweweeta omusajja, tulina vidiyo aneeno eyigiriza engeri y'okuweweeta omusajja, osobola ogikebera ku channel yaffe kuno kweri. Oba osobola okusoma, oba tosobola kusoma osobola okwebuuza. Singa omusajja wange nsobola mukwatawa n'akyamuka, naawe kennyini kijja tuzaayo ku point gye nsookeddeko, osobola okumugamba n'omugamba nti weewa kukyamula. Munoone ku bbeere bwe libanga lyeri mukyamula, muzannyisa obugere bwe kiba nga kye kimunyumira. Kwegamba mubeere ng'ekintu kino mukiwa obudde nga temuna rushinga agenda kukiddako. Kubanga kino bwe muba temukitegese bulungi ate ekiddako tekijja kubanyumira. Ekintu ekyokusatu kye tugenda okutunuulira kwe kubeera nga tulemerako ekintu kyekimu oba tekiniki y'emu. Katugambe waliwo abakyala nga ye yamanyiira okuba nga bamuzina commissionary, n'oyagala introducinga ekintu ekipya n'abeera nga tayagala kitrying. Olinza okuba tokyagala, well and good, kirungi, naye ate ekintu okiwa obudde n'okimanya. Era kijja tuzaayo ku communication. Bino byonna ebintu byetoolera ku kwogera. You speak out. Communicate to your partner. Mubuulire ky'oyagala. Naye ate waba ina kya introducinga nga kipya n'akireeta n'akulaga nti twandikoze kino, kiwa obudde, kiyige, kirabe oba okisobola oba tokisobola. Tolemera nnyo, teweesiba nnyo ku kintu kimu. Ti nze njagala kunkola commissionary keeko n'agamba munaye mukwano tukoleko kabuzi leero. Ate bino biki byonkola? Nze bino sibyagala. Nedda. Try to see if you can. Oba tukisobola era nakyo kireke. Mu trying ekipya. Naawe kennyini osobola initiatingayo ebintu ebipya nga ggwe. Y'ensonga lwaki baleeta emisomo. Y'ensonga kubanga senga walinza obutabigamba. Abantu abamu tebakyalina basenga. Edda omwana omuwala yatwalibwa ngewa senga we n'abuulirirwa. Noddayo n'omugamba nti senga omwami ng'ali bw'ati. Omwami n'agamba agezaako ku kano. Omwami nkoze buli kimu naye tugezeeko ku kano. Ng'akubuulira bya mu kisenge. Naye kati ebintu bwe bikwasa ensonyi. Toyina senga. Maama wagenda bikubuulira atya? Tagenda kutuuza kubuulira ebyo. Kubanga tebinyuma kubuulira mwana wo nga gwamuzaala. Sex education si ekintu ekyangu ky'olobooza nti omuntu alinza okkibuulira okutuuza omwana waabe musomese. Nedda, ogwo gwalinga mulimu gw'abasenga. So ekintu kyekyo tugenda okwogerako kwe kubeera nga tetusikina. Kankyogere bwentyo. Abaana abawala oba abakyala mwesuulirayo gwe nagamba n'obeera n'omuntu mu kikolwa, n'obeerawo ng'olinga omulambo, olinga omugogo, olinga ekiti. Tovaamu yadde eddoboozi omusajja ne bw'afuba okukola atya, ne bw'akyusa n'akuzina bw'ati n'akola atya. Abeera awuliranga byakukola tobibuulira. Yes, abamu oluusi kiba nga kyekikola kyaffe nga bwe tutyo nga waliwo abantu nga bo tebasikina. Naye era still si kyekintu ky'olinza ogamba nti nze bwentyo. So I would advise nakyo tugezeeko okuba nga tu-improvinga mu area eyo. Then point yaffe egenda okusembayo egenda kubeera okwetya. Abakyala abasinga temusobola kwe-expressinga bulungi nga muli mu bisenge n'abaami bammwe. Eno nno nsobi gye mukola. Ngamba nnyo abakyala enti bw'oba olina omwagalwawo mu kikolwa, fuba nnyo okulaba nga we-expressinga ng'omulaga ekituufu ekyo ky'oli. Kyengezaako bagamba nti fuuka malaaya eri omwami wo. Teweekuniza, teweefuula nti kino sikimanyi. Nedda mukwano, it does not work out like that. Omuntu mulage ekituufu ky'oli kubanga mwagalwawo. Akumanyi, alabye obwereere bwo kati kiki. So, munzikirize nkome wano eno olwaleero teweraba subscribing ate na subscribing gwe ya subscribing edda weebale nnyo okwekuumirako weebale butakoowa kubanga buli video gye nteekayo you turn up n'ogiraba. Comment, share, like.
Oba olina kyoyagala okwongera ku video kireke mu comment section. Ate oba oyagala kwogerako nange onsanga ku +256 70 +256 785 40 28 60. Enamba osindikako busindisi message eri ku WhatsApp. Tokuba kuba bw'okuba sinza ajja okukwata. Omukama Yeah, yeah.